bw'onoobimanya ojja kuzirika kubanga abakyala abamu muli mu bufumbo naye omukazi gwe baakwana oyo omugagga mu kikuubo yaweerera n'abaana bo n'akamotoka kovuga ye yakagula mukwano bawe yamuwoomera thank you okakasa oyagala kubimanya nti bawo musiyazi oyagala okubimanya nti bawo bamulya ennyuma ne ssente ze muyina obugagga obwo bwe muliko binalye okakasa oyagala obimanya musiruwala mmwe a lot is happening nandibasabye muleme kunoonyereza kubanga buli alondoola enkoko byerya awunzika talidde oyagala okukimanya nti bawo okusigaza ogwo omulimu gwaliko director yamuyita mu office n'amugamba bw'oba tonzijjaamu guveeko oyagala okukimanyira ddala nti bawo omugongo gwalina gwe gumukuumidde ku mulimu gwe ewava essente gwe ezikuleekaanya mukakasa ebintu ebimu mwagala okubimanya mmwe bakazi mmwe nze sijja nakubayita abaana bato kuba bamuli bantu bakulu naye emitwe gyammwe mikalu naye gwe omanyi ekizibu ekiri ku kintu ekyo mwami kameramaani atuuse producer agenze kufuna omulimu director bamugambye amuyita ali munda mu office nene bweti nze nabagamba n'amugamba nti kati omulimu ogwagala nti engwagala qualifications zonna tulaba okukola naye waliwo ensonga emu ebyo tebabyogerera awo akutunuulira n'asooka n'akuwanawana n'agamba naye tujja kwongera okwogera mugenda kukubirako ku 12:00 nsanga ku Onomo Hotel oba ku Emini Pasha tunywe mu kacaayi olw'eggulo nyongera okutegeera naawe ontegeere koodi naye akoyina omukyala asiiba aleekaana musajja gwe genda onoonye omulimu okole oluusi gwali gwaggwawo oluusi obadde togulina kale woogwetaaga muyina abaana basoma ogufunye omukazi ayagala kushoppingako mu Carrefour buli weekend kati omulimu guzze bamututemu Emini Pasha kola interview ogudde ku message bamwebaza okuwoomooya sama stupid banaye bana bakazi oba tukwate emiyini tubakoona emitwe you people you must face reality if you want to stay in marriage obufumbo si firimu bw'oba oyagala obusigalamu face the reality bawo yakeera ku makya n'agenda ku maduuka g'abagagga n'ayiriba n'atuula ku katebe abasajja bamwe abasinga bali mu kibuga naye tebalinamu bizinesi omusajja ali wa Kiseka omusajja ali mu Kikuubo omusajja ali nakasero mu katale talinayo omudala talina dduuka naye ng'ate abaana basoma mulya munywa muyiribi alaba kiraya nti muzeyi gye baliko yagala kinjagala akakono ng'amanyi gye bakatunda eyo n'akayiriba n'akaleeta n'alyako esatu n'alyako ena mu dduuka gy'ayiriba eriyo omukyala amwegomba oba bbaawe yafa oba single mother amwegomba obukozi n'obuvumu bwalina kalanja ako kalina haiti eyo alaba buli kyalina kimukolera omusajja afunye opportunity emujja ku lubalaza atuule mu dduuka alabawo ne future y'okulinnya ennyonyi osanze ka message bamubuuzako good morning sweetheart oyasama mwe ebintu ebimu mu byesonyiwe mu birabe nga bwe biri knowing too much is harmful okumanya ebingi kibi ate bagamba curiosity killed a what yatta cat rat ani curiosity killed a cat okwagala okumanya kapa yajjange yagala okumanya ebiri mu ndeke ye wansi gyete ndeke eri mu kinga mulimu enzikiza yamalize ekoze eki eguddeyo nze mbagamba nze nabagamba nze kawana agenda obabikkulira ekitabo ky'obufumbo ekituufu ekyasooka ayagala okuyigayiga tayagala alekeyo naye obufumbo si firimu tebakutunuzaamu kamera nga yegwe Grace mu firimu naye nga mbyaddala gwe Josephine ebyo bye bituufu bye mbagamba naye mubiraba muyitawo biyite omusajja w'oyo gw'oliko omugagga gw'omanyiira obugagga bw'alina
ayina emikolo gyazuukuka buli mwenda n'akola. Ayina emikolo gimwetaagisa obutasula waka wiiki nnamba agende eyo gye yajja obugagga agende akole by'otamanyi. Omusajja akomyewo oluusi abadde ku lugendo basula bamwetisse ente nnamba gye bagenda eyo basaddaaka n'okusaddaaka tomanyi bamusazizza omuntu obulago akomyewo amaze wiiki taliiwo already ali frustrated mukoowu ayina trauma naye ng'ebyo byonna abikola afune ssente naawe mwoli mweyeweyagalira mu kifo ky'omukulisaayo owoza gye wagenda gy'ova mu bakazi bo ayagala okulya kamera akalungi tokafumbye mbuwanyiiga mbu amaze wiiki taliiwo tomanyi gye yalaga mutabani wo nti onogamba omwana gwe ovawa mwe ekintu kyenjagala mutegeere a lot is going on mu bulamu bw'abasajja and they won't tell you. They won't. The answers you're looking for, you will never get them. Ebibuuzo bye mulina byonna tebirina answer. Wetuli ku Mukutu Tronaz Media mwebale nnyo mwebale dabe kumira ku Mukutu guno mwebale ku subscribing okusharing commenting ate mwongeremu amaanyi ye muwulidde amanya Tronaz nga ndine Mirembe Rahuma omuzaana Wanji naize nno okwemola ng'owemolera kwani binyumye kyekibuuzo nga sina kubuuza binyumye owemmolera kwani mu kamera babawagizi bange kati awo wenzigira naye ng'olowooza binyuma talina kyokoze bannange omwami yange ere mukazi wange wemooleko naye oyitiridde okubanga nze buli sawa oyogera sente motoka oze airport triple shot unoga flight sharp trada nefuuka trada owayo oli ku kinkebera trada wano ndibegenda okulandinga banange oba mumulinga nze bakyala bannange nze olumala okulabirira omwami nsizaako trada eriwe landinga gondi dduka nina kweriwa owaye edduka tulinako okwoyanguwa Serena waliyo piiki bwe bulamu bw'otambuliramu buli omu alina obwo bwe waliwo naali eri abuuza gundi enkumbi zange ziri okitegeera bannange ekitiiyo ensululu sikyagiraba ate natwajazika ewamusulumu yangu okimaye enkumbi yange oyo omusajja yakwana maama wamwe yantama mugere mukibe enkumbi yange ye mwasinzedde kuki kugimuwa engeri gyogamba nti omusajja yakwana maama wamwe naawe oba ovuddemu ak'obuntu ate kati omusajja yakwanira omukazi omwazikooti ensululu ng'okigamba abaana kisamatusa naye mwana obusungu bubi osimatuka ekigamba buulire ze nali simanyi nze nawuliranga bagamba empalana y'omukazi teggwa ne bwafa negamba ayika kati omukazi maama nnyabo omusajja asookuwalana ne muziika omukazi n'akuswama mu bitooke nga gwe ssemwandu okaaba olwokuba wamubbako omukazi wakiri nakuba ogukondo okaaba amakube ng'ate omuntu bamaze omuziika n'asigala ng'akugwalana omusajja oyo yanzibako omukazi wange wakiri yakuba ogukondo okaaba amakube akati ekyo ekyoga nti okugamba otya abaana kiyitawo oyinza okuba oli mu mwanyi ng'omukyala ali wali mu bikata bya lumonde Musumina n'ayitawo nga tamanyi nti omwami ali eri mu mwanyi asirise waaye mugyebale mukyala Kayiga buli bulungi
Muneze kwegomba enkola yo nango oli mukyala mukozi. Oli mukakkamu. Singa ze nasooka okulaba. Mazima. Ate ozaala ebyana ebirungi. Era engeri yewakula ekikolo. Ngenda okuli omukulu mumanyi. Kuli omukolo katugende. Kati akyakitereka. Ayya. Akutereka ne bw'ojja ng'oyagala obwato nga tewali abutwala gamba babutumizza dda. Sijja kubukuwa. Naye naawe oba mukalu. Ng'omukulu yakololera mu mwanyi n'ojjamba olina ky'oweyazika. Oyagala jjambiya ku butwe lubale. Kazi basajja bakalu. Nze wabulawo mba sisala. Sisala. Kakati nze nkubuulira. Iko manyi abasajja abatwagalira abakazi bamanyiira. Zimanyiira ezembwa. Omanya akamanyiro ke bayina. Naye omanyi lwaki bisimika ebinyo nga newadi kikusanza. Mr. Gun. Omanyi kankubuulire omusajja akwagalira omukazi waddembe okumanyiira kakumanyiire. Dembe kiri ayina. Kubanga gwe wawasa omukazi ekipapula. Wawasa ekipapula kyo n'okiteeka ewaka. Kamempewo ekifuwa ekidde. Nti abasajja abakazi bammwe abasajja abatabalina mu maka bafunamu nnyo okusinga mmwe bannyini bo. Gw'osasula ennyumba, gw'opangisa waasula, gw'ogula byalya, masannyalaze gago, mbazzi gago, buli kyanywa kikyo, buli kyakwatako kikyo. Kati bw'agendewo omusiguze, ate omusiguze n'afunamu, ne basooka bamuwa kaagege, ne bamuwa kangalu, n'akuba 180, n'akuba 360, nga gwe waka. Ewaka bakuwaka baasa. Wekukuutiriza atwala n'ebirabo. N'empala gireka eno. Atwala n'ebirabo. Agenda amanyi missoni. Kavesti akagula empale n'essaati omusipi waleti. Naye nga gwagula bannange gw'omusiguza okumanyiira kwegamba aba akusaasira n'okusaasira musajja wattu. Gw'okomba mulawo. Yali enva ng'omanyi omuntu okugawa egenda otabule mu nva ezo okombeko olaba oba omunnyo gunoze n'otabulamu gunoze naye nga bwe banajjula enva togenda yadde okuwuutako yadde okkozaamu. Kati gwe nannyini mukazi okomba mulawo omusiguze yali enva kati omusiguze lwaki taakumanyiire akutunuulira bw'ati ng'akwata mukazi wo n'amukyusa bw'ati n'abanga akongola enseenene bw'ati n'ajjako obugere n'akwata muvu n'ajjako ebyoya n'akwata muvu n'asunako ak'enkira lwaki taakumanyiire? Ebimanyiira bana nze kambabuulire nina ebintu bingi bye njigidde ku mwannyinaze oyo life coach Kabona bingi nina bingi bye njize ne ntegera nti mbutuufu ne bwe tuneekyanga twagwa dda akatale bakyala abakazi twagwa akatale twagwa ebbeyi era abasajja okubanga batuyina mu mayumba gaabwe babayamba buyambi kusinza basinze tugambe igwe ne babitegeera ate nga nsiiba nkibagamba okubiwulira ekintu omanyi gwe omusajja kati singa buba bukyanga ayagala okweggala abakazi 5 ng'alina emitwalo gye 2 kitundu 5 bonna banjawulo asobola ng'ate abeggalidde waabwe mu mayumba gaabwe nga nezaala ogi tataddeemu nga buli omu 15,500 n'akaje oli nti ejangu kanzije mpitireka kakati waba asobola okufuna 5 nga bataddemu 2 kitundu kate gwalina gwalekera 3 ewaka bw'omu bwoti n'empeekerazo naye nga bw'aleeta akambe okusala embogo mga mukwana akambe konga koogi nnyo sooka okazeeyo ate okakonekone kafuna amalibu nze kusala mboga sirina maanyi mbawo omukazi omanya naye ng'ekyesatu okikutteko omukazi awo omanyako emisana kyeyabaddeko kikambwe kakati lwaki omusajja taakirowooza amaze ennaku 3 takwatako olw'okunazooza nkoyo osinika erinnyo olinga ali ewa kitaawo nze ekintu kyentegedde ate nenkitegeera nnyo
omusajja ofuna omukazi gwajjamu engoye layisi kyangu ng'okusoma AEO n'atemya alwawo lutemya lwa liiso empale ebakuhanga n'essaati wali akazi lwaki mumanyiranye abasajja kakati gwoda olonga nti abasiguze batujooga babajoga kubanga mwine ebipapula ewaka kikwata ebintu byo ne kigenda nga kibigaba nekiwoowa bucha nekiwoowa ebyennyanja nekiwoowa takisi nekiwoowa fuso w'amatooke nekiwa kuba chapati nekiwa pima ebintu mu dduuka lya liteyiro gwe musajja watu abantu bonna abebaka ku mukazi wo gy'ogula ebintu nego ate banenze nnyina n'entunulira abasajja n'empulira ngamba kwatirwa ekisa gomanye kubanga ba service provider bamwe bonna bebaka ku mukazi wo nga buli wootuuka buli akutunulira kuyisaamu amaaso owa bucha agitema ayongera nako olaba minzaani ekabwa ayongerako kumba ayongeddeko kwota ku kilo 4 z'obuze afadhali kakoto omukyala akalyenga akalirira owa boda gwe mutuma nga akusaasira nagayi kale agenze kamutuuse enzireyo neeyagale gyo shopping ebintu ku dduuka lya holoseero omulenzi apima ebijanjalo oyo ne sukali n'omuceere oyo ozo omupiira gutudde kanfune bodi ntwala nti akankufunire gundi akukime musanji akutuusa amukaka senti otuusa mwekomawo kati ekitibwa kiri ludda wa lwaki omusiguze taaseki okimanyi nti wawasa malaya naye tokimanyi naye ekyalo okwoli kyonna kikimanyi nti olina malaya mu nnyumba abasajja bagenda kukola batyawo nga tewaliwo sayansi olina malaya ekyalo okwoli ne LC n'akakiiko paka ku defense bakimanyi nti wawasa malaya naye gwe nnyiniye gwatamanyi bawoza ffe tetwawula bantu naye ate ngeno bwe bakusaasira kyokka no bakusaasira balya ffe tukola gwa kubagatta mubeere wamu naffe tusobole kubanga tumufuna bakusaasira balya balinga mmesi anti bamugatta ekuluma efuuyirira bweru ekuluma bwefuuyirira tebikulumirawo omanyangeera loga emmese zandidde ebigere naye kati owategedde kati mwe muwasa ebintu ntunemute ate banne omusajja yageze n'abuuza ni yatabika bamalaya mu bantu ba bulijjo kuba ate kati kisufu naye nange nkyebuuza ani yatabika bamalaya mu bakazi aba bulijjo kubanga naffe abalimu ensa naffe tugwiridde wamu ebbeyi bwe bukya ku makya ne bagamba nti emmwanyi ye Uganda teriiko mutindo n'abadde tugistopinze okuyingira e Brazil n'ayina ey'omutindo abatafulumya okimanyi anti bagamba Uganda kakati kyekiri ku bakazi naye nga ddala nti bannaffe abo bambala ebishaliya ne basiba obukaaya bannaffe abo bambala amateeteeyi amawanvu bannaffe abo bakolera ddala ebintu abakazi abalimu ensa bye bakola naye ng'ayina kyo sensi bali ku bucha naye ani yatabika bamalaya mu bantu nze simanyi TikTok kyeyajja otukola bannaayo kuba abantu babeeranga ku bikubo byabwe ekiro ngero omuntu akimanyi omukazi atali mu nyumba ssaawa 2-3 nnyo ekinene nnyo oba ogenze kukola nga buli omu akimanyi nti omukazi ow'ekitiibwa ssaawa 2 zikusanga mu nnyumba ng'oba obedde olinze mwami naye bali ku TikTok kwe beetundira omwana omuwala n'avaayo ng'ayina enkoba z'eggaali ziva kuno paka eri n'asitama mu kamera kyokka nga bw'omulaba eno yonna mukazi aggubidde naye ng'ekitwe kikalu kakati omuntu ng'oyo osuubira nze nina omuntu gwe nali ŋŋamba ng'akompuleyininga nti abasajja bamanyira tebamanyi levo zaabwe bakyala bannange kankibagambe kino abasajja bamanyi levo zaabwe ate nga levo zaabwe yeggwe yenze owa booda si gwe mulimu ogukyasinza okuba omubi naye gye gimu ku mirimu egy'omuntu asookerwako bw'ayimirira nze nankwana sinyiiga
naye buvunanyizibwa bwange omugaana omulaga nti simwaniriza. Omanyi lwaki sinyiiga? Waliyo omukazi ayina amabina tegamanyi gange, mweru tamanyi, mulungi ate muto, ababooda gwe basiiba balya. Kakati yeebuuza wendiridde oli ow'amabina omulungi omweru atolugwe. Kyenkugambye nti akatale ffenna kakola ki? Kaagwa. Kyova olaba nsiiba mbagamba nti ekigendo tweyimirira kitwawule ku bali karakita. Neeyisa. Yokka. Naye bino simanya Suzuki, Honda. Tebirina lulimi lwe byogera. Nanti ab'obubi basiiba mmaloogi babawuuba enkya n'eggulu. Abeeru ab'ekizigo n'abatali bonna basiiba mmaloogi babawuuba enkya n'eggulu. Aba yaakava eno ne bamuyita n'eno n'omusajja amwe bakaka akimanyi nti amuyise kwemalako kyoyo. Bamuliko bangi. Lwaki omusiguze taasike? Nze Soja Kasita yagamba nti ataakomewo ng'awenyera. Wawulira sitole y'omwana wa delivery wa kampani emu ne delivering emmere omusajja gwe yakwatira mu nnyumba ye ne mukyala we. Nalaba makanika ayakwata omusajja ne mukyala we mu nnyumba. Kyokka nga gwakwata ye manager we. Kati nze nkugamba delivery pizza guy mu luzungu bwe babayita da pizza guy. Bano batwalayo emmere. Nga buli lunaku nga ye yamupata ne yafuna ennamba ye n'amugamba nja kukubira ng'otwalire madamu wange emmere. Madamu nnaali mu apartment. Naye ng'omwami atwala obuvunaanyizibwa n'amubuuza leero ogenda kulya ki? Nti kati baleete ya ku African Port, kati njagala Cafe Jevas, kati eno kampani yo ya delivery. Saagala gyogera linnya. Kituufu. Kati asikaali yagamba omugaga namwana emuzeeyi omulenzi w'emmere oyo bw'ajja alwaye eyo waggulu okomangawo bw'omutuma lumu jangu olabe nze ndabe. Omanyi omuntu asikaali n'atuuka ekisa ne kimukwata kiba kisusse. Amafuta bagakuteeramu, trip e Dubai tozivaako, buli kimu toyina kyokola osiba mu nnyumba otudde. Gwe kankubulire waliwo abakazi wane e Uganda nga takola naye nga buli mwezi afuna omusaala. Ng'omwami wa musasula kumwewundira na kutuula awo. Nga ye agamba nze siri erimu nfuufu. Tuulaawo nkusasule. Naye okimanyi nti n'oyo eyatuula awo. Omusajja yalwadde aki n'akuba essimu n'amugaa atwala bino nti ye. N'aggirako. N'ayingiza akapiki. N'ayingira mu nnyumba. Omukulu emmotoka yagireka bweru n'ayingira. N'ayimirira n'amala eddakiika ze nga 2 ng'oli yakayingira. N'alyoka ayambuka. Olw'okuba tebamusuubira n'enzigi zaali nzigule. Yasanga omuyaaya akutte Honda. Avuga naye nga gentleman yakyuka mukyusi. Yamekinga sure nti abalabye. Kyekyo kyokka. Nabo bamulabe nti abalabye. N'akwata ekkubo n'afuluma n'agenda. Era ebintu byonna nga bwe byali teyakwatamu kintu na kimu. N'amuleka mu apartment. Ndaba yali avuga pikipiki. Bw'omanyi okusanga akasajja ka pizza nga kalinga akagologoosi kalinga waliwo ayina oluwuze n'akasika bw'ati. Ku mukazi gw'osasula, ku mukazi avuga Mazda X5 eri wali, ku mukazi alaba Netflix, ku mukazi agamba nti kati ngenda ku shopping Dubai. Omanyi kyekitegeeza? Ng'omanyi nti okukwata omukazi n'omuga ngenda kukusasula tuulaawo ng'erabye weewala n'ewaka bimusangawo. Omanyi obulumi obuli mu ekyo ekintu? Mazima. Ndaba omukyala. Wenna oli otyo owanise obubi n'oti n'ebisambi ebikuusidde akaana ka pizza kakulimu ng'omugaga akuwa akakadde buli mwezi. Abateeka kasuka eri ku kisenge. Naye nze nina ekintu kye ngenze nga nzuula. Olaba nze mbeera wano nga njasama, ndeekaana, abasajja mukola obuvunaanyizibwa ewaka, era omusajja akola obuvunaanyizibwa ewaka, era omumani should be a provider. Okimanyi nti abasajja ba provider ate babonaabona nnyo n'abakazi. Nnyo.
abasajja abasinga okulabirira amaka gaabwe abakazi tebabalamu kabuntu n'okuwa abakazi baabwe ekitiibwa n'okubalabirira n'abanga tajjula be basinga obutafunamu awo ndi mabega tebafunamu omusajja ateeka omukazi ku nnyonyi ng'eri waliyo kijana amulinzi agenze kusuubula naye n'ebyomumaka n'abisuubuza aleka abisuubuza ate nadde eno n'aleeta amakombo agagegedde n'emmembe bannasayansi mulinda ki nze nabagamba ekirabo ky'osobola okuwabbawo abakyala ne bw'olikwata emmotoka n'ogigulira omusajja n'ogimuwa mu kirabo kya birthday n'okwata biki n'obimuwa nga tomwekuumira that is nothing kwegamba ekirabo omukazi kyasobola okuwa bbaawe nga ne Katonda naye n'agamba nti ne likwata peeni bamalayika ne basayininga ne bagamba ya kukuumira bbaawe omubiri gwe nga teri muyayi mulala agutunulako kakwevundika kaali ogwo ng'omwami wa akakubo ke akayitamu bw'omu kuba ye atuuka n'akawulira naga wano we nayise jjo we wano lino lyekkubo mwentera oyita nene abakazi abasinga obungi balina endowooza mbu abasajja tebategeera nti wayenze omusajja amanya naawe ekisooka kino ngenda kibasomesanga ssenga obutonde bwaffe abakyala buli sayizi Katonda yabukola ng'eyingira kyova olaba n'ezzimwe mpulira mbu yali munene naye naye yalina abakyala kakati nga neewazimwe tuvuddeyo ovanga ku mukyala ayisa omutwe gw'omwana wansi kyekito like that is how elastic our private parts can be nti ozaala omwana okwata akakonde kano ne kakuyitamu bwe kati ne kafuluma omwana wa kilo 5 n'akuyita awantu afuluma kano okitegeera kakonde bwe kati kano kilo 5 ne zikuyitamu kati lwaki omungamba nti omusajja tasaa kumanya nti no wafulumyeko ebbali buli waayitawo atuuka ekiseera nga sayizi ye yeeyo nabagamba nti akakubo kappanya akayitibwamu omuntu omu ababiri abasatu kategerekeka singa abalamazi bajja ne bakayitamu omuntu asobola okumanya nti eno ppanya abantu abangi oba ente zaayiseeko wano baleka ebisubi bikoze eki bigudde omusajja bw'oyenda amanya ekyo mukijje ku nze akuwulira okujjako ng'oyenze ku muntu mutini kakati ekikujja ku muntu olaba nti tamalaayo ate n'ogenda ku mutini asinga kiki naye ebiseera ebisinga ebbali gye tuba tulaga oluusi tuba tugenze kukkuta kitegeeza ogenda funa omuntu nga munene asinga owuwo era bamanya lwakuba abasajja Katonda yabakola nga tebalinga ffe buli kye tulaba omusajja alaba ekintu n'akiraba n'asirika n'asooka akutandikako nakkubisa empisa n'ojja n'oŋŋaamuzaana bwakya ku makya omwami wange n'asirika teyaddamu kunyiga naye nga gwe tomanyi kye wakola tosobola nakitegeera nti oyina by'ozza okola byatakugamba yeetamiddwa tava mu bbanga omusajja tava mu bbanga wabeerawo ensonga olina kunoonyereza nsonga omuliro gwavudde ku ki waliwo afumbira ku gaasi nedda waliwo afumba wooteri nedda amasannyalaze nedda mugenda okukizuula nti anti mwogwo omuzigo mulimu dobbi kitegeeza omuliro yalese paasi ku ngoye neewunzika neegwa ku ngoye amanda ne gakwata ki omuliro there is always clue wabeerawo ate nga abakazi kye muba mumanya muve ku bintu by'okulowooza abasajja tebategeera n'embuzaabuza yennyini gy'oba weebuzaabuza omusajja aba yatandise dda okunotisinga nti waliwo ki anti abakazi bano woolabira nti n'olumu tulina abakazi abamu balina obwongo obutono buli mukazi yenna bw'aba mukwano omupya akola bituufu
buli lwobeera mulaavu empya okola bituufu. Bw'oba okola omusajja omulagirawo nti ne ku 12 osobola okunnyuka. Ne ku 10 osobola okunnyuka. Ekyo nno okikolera omwaka. Omusajja bw'aba yakakufuna n'omulaga nti gwe osobola okwoza engoye ate n'ozigolola ne zibaawo nga ngolole. Omusajja bw'aba yakakufuna n'omulagirawo nti n'empombo omanyi ozisiba. Omusajja nga yakakufuna n'omulagirawo nti tosobola kuwunya, tosobola kuba mukyafu onaaba buli lunaku, perfume omanyi ozigula, lipstick omanyi okesiiga, empale ennungi ez'obutimba enjeru nazo omanyi zambala. Omusajja nga yakakufuna n'omulagirawo nti okimanyi omukazi agula ku bintu by'omunju. Bw'oyita eyo kateni ennungi n'ozigula, bw'oyita eyo amasowaani ag'ebbumba n'ogagula, bw'oyita eyo okitegeera. Kubanga omusikiriza era oyagala omulaga nti atuuse gye yali alaga. Olina obuvunaanyizibwa. Oli wa buvunaanyizibwa. Mwaka gugenda okubeera gumu kitundu ku 2 nga ku bintu 10 bye wali okola kati okolako 4. Kuhanga tewakyali ngoye. Omuyita musiru. Akubuuza ati kati gate kulingo yengenda n'olyoka omubuuza gwe toyina mikono. Bwe wali obikola luli yali mulema. Ng'ayagala nga ne bokisa ze yamanyira bw'abaana anaaba bw'ayoza bokisa n'omugamba nedda bokisa ziteeke wali jja zooza. Kati essaawa zino omubuuza oli mulema toyina mikono. Nange nkubuuza we wamufumbirirwa nga byonna obikola yali mulema. Kiki kyakyukamu? Omusajja akugamba bannange lwosiibyewo naye bannaye luli wafumbanga ku mpombo tokyafumba mpombo. Nze siina maanyi. Luli empombo wazeetikanga ku mutwe? Ndowooza empombo bw'oba onoozifumba essigiri ebeera ku mutwe oba gaasi. Nange lwenfunawo n'okola kino n'okola kiri mba nkooye. Mu ntandikwa byonna wabikolanga ate n'obimala mu budde. What happened? Akalimi k'essaawa zeetoolako nti luli mu lunaku wayinanga essaawa 12 kati oyina 9. Kwegamba eringa ttiimu ya mupiira essaawa ezimu baaziwa red card. Ezikyaliwo. Era no bwebanga ezo essaawa eddakiika 2 ze bamaze nga boonoona bazongerayo mu maaso. Tebatulimbeera. Bamala era ne babawa extra time. Ne bagamba tutwongeddemu 5 okusinziira ku budde bwayonooneddwa eno. Okitegeera. Kakati buli mukazi nga yakatandika akola bituufu. Kyova olaba bw'okyuka. Nze ne bagamba bano abasajja ye talina buzibu. Bw'obeera mu layini mubeerawo nomale. Ate bw'okyuka era akyuka. Nanti bo tebalina eno laavu eyaffe eyiika ey'ekisiru. Bo mukwano gwabwe batrigalinga okoonako mukoone. N'okola ekintu obanga akutteko ku swiki n'oyongeza ettaala. N'osiruwala n'ezimeera. Omusajja alinga mmotoka bw'olinnya ku muliro sipiidi gy'olinnye gy'ofuna. Era bw'olinnya buleeki ng'esiba. Bw'ovugira mu 2 mujja ttambulira mu 2. Bw'oteeka mu 8 mugenda gendera mu 8. Bw'osiba nsiba. Kakati gw'oyagala atuuke mu gundi. Mu 8 ng'olinnya 2. Oyagala gende wali kujjayo essaati gy'agenda okwambala nga teriiwo ng'ogenda ngolole wali asanyuke. Kale ne bw'oba ogenda ngolole naye ng'okoze ki? Ng'ogigolodde. Naye awo ate ekigenda okunyiiza ng'ogenda ngolole kwe kumanya nti afuluma 12 ate gwe n'ozuukuka emwana lw'otegeka kyayi. Kitegeeza bw'oba tewagolodde 11 zikusange ng'oli bw'obyogeranga bagamba nze omusajja ne bw'omukolera ki bamade omusajja ne bw'okola ki. Abo nno nga tobeeyalira n'obeebikka. Abo bonna ababibagamba bayina abasajja ate babagoberera. Ate nakakasiza nti enkwe ziri wano. Omusajja omukazi abagamba munne biri bwe biti. Nga ye akola bino. Agamba agwereddeyo owaayire kooti ndabirire mwana wa nga gwogenze osobola okutuula n'omukazi awo ne munyumya nagamba ani nze ng'omusajja nkola bw'ati kyokka muyina laavu nze tonsesa muba mukyatudde kabalaza n'awulira eŋŋombe agenda okwetegereza nga bbaawe yayingira siyita wano akuleka awo wenyini we mbadde munyumiza kangende taata gundi akomyewo topiikinga akugambye ye tebamusitula ku mmere ng'alya
tebamuzuukusa kiro kyokka oluwulidde bbaawe ng'akomyewo n'asituka n'ayingira ennyumba amazzi n'agateekawo gayina okubeera ag'okunywa abaana n'atandika mulye tulye emmere dadi wamwaza nti omwami bw'akomawo yaba ayagala kusooka kulya naabe yeebake tebalwawo kitegeeza ye n'abaana be yabanaaziza dda bali lwedde balinda ddadde ejje bakole ki nagwe okyali mu lugambo kyokka gwe gw'oliko gw'owuliriza kakati abakazi ani yabannyaala mu mutwe tubatwale mu malwaliro babateekemu empiira babanuunemu enkali ebali mu mutwe. Enkwezo nyingi wano. Olaba banuuna amazzi ku mugongo. Naffe obwongo tugenda bunnyululamu omusulo ogwo gwe babafuka. Enkwezo nyingi wano kubanga ze ndabyeko abakyala nga bbaawe ne balamu be bakodo baganda b'omusajja okubajja ku mukazi oyo nga kizibu naye ng'ate mikwano gye. Naye nze mbabuulire bw'oba okyalina mukwano gwo ng'akyatuula kakiiko akateeseza obufumbo bwo. Stupid mukwano, thank you. Kubaddeko akabulako naye tugendera awo. Asi so much. Bw'oba ng'oli mukyala ng'oli eyo nga mikwano gyo gye gimu ku kakiiko akatuulira ne kateeseza obufumbo bwo, you stupid, thank you. Oteeka otya mikwano gyo ku kakiiko k'obufumbo bwo nga gwe ku bonna tekuli ku kakiiko kwa bufumbo bwa muntu kw'otuuka? Gwe ku bufumbo bwabwe toli mukubiriza, toli chifu wipu nti tolina kifo ku kakiiko ak'obufumbo bwe, naye nga gwe mu bubwo ye chairman yakunga. Era obeera otya nekyaliiwo nga omusajja bw'aba in case mufunye obutakkaanya n'omugamba kanzije nsuleke yagamba munaye eno tojja omanyi nebba wange etaberawo naye bw'akusangawo bizibu kyokka y'omu yakugamba kola ki? Vaawo tobera na muntu musirusiru bw'ati. Anti era kyembabuuliza nti ali yabannyaala mu mitwe tumukwate ate tubatwale ne mu malwaliro babanuunemu omusulo mu mitwe. Kuba obwongo bwammwe buli contaminated. Busaanako. Obwongo bw'abakazi abamu buli contaminated. Abamu. Nze mbuuza. Totuulaawo gwe noweebuuza. Lwaki gwe weerumaaluma n'owuwo naye ng'ate oli bo batudde ntente tebalina kibataataaganya. Basanga mu comment section Zera, baba fumbo you overhyping marriage. Awaza you are hyping marriage. Aliwa musajja. Kakati, wakola yo chi in the first place. Bafumbirwa. Kubanga buno obufumbo bine by'obufumbo si firimu. Tutuzanya kazanya. Si firimu nti bagenda kugamba kakati tula mu karakita ya Manzole. Kakati tula mu karakita ya Malaya. No esimbalika. Kakati bango omusawo omuganda ne bakwambaza ebigoye. Mu bufumbo waliyo kye bayita reality. Kirinacho. If you want to okuwangula to conquer your marriage, face the reality. Bijja kwanguyira. Bwe nkugamba nti abasajja benda kikkirize kuba nkigamye nti ge mazima. Oyo taliyo. Nabagamba omusajja atayenda yoyo gwe batannakwata. Kwata. Si mwenzi. Nabagamba nti abasajja bammwe bayina abakazi abatabaweereza message naye nga babalaba buli lunaku. Abo abakazi munaye kati mwabategeera nali ntegeeza bamalaya abeetunda. Malaya teetaaga kuweereza bbaawo message nti jangu ogule. Naye bbaawo yamanyi gy'abasanga. Buli lwaggulu alipootinga deddi o. Naye ng'obuzibu bwava ku ggwe. Ebyobuzibu nga tetunnabimanya. Kubanga omusajja era osobola okuba nga ewaka oli perfect naye bw'aba ava ku mulimu n'ayita ku lufula. Ate misaayi. Okategedde? Nga buli kimu mulyokke. Tomuvuma, omuwe ekitiibwa, omulinda n'ajja ne ku munana n'omuwa emmere nga muli bulungi. Naye bo Katonda yabakola. Ekyo yakyesigaliza. Ng'ava mu ofiisi n'asooka mu lufula. Ne bamuwa ku molokoni n'alyoka adda ewaka.
Chovola bansi bambagamba. Your money's business is none of your business. Mukategedde. Ebikolwa bya bbaawo si mulimu gwo kumanya. Bw'ono obimanyi ojja kuzirika. Kubanga abakyala abamu muli mu bufumbo. Naye omukazi gwe baakwana oyo omugagga mu kikuubo yaweerera n'abaana bo. N'akamotoka k'ovuga ye yakagula mukwano. Bbaawo yamuwoomera thank you. Okakasa oyagala kubimanya. Okakasa oyagala okubimanya nti bbaawo musiyazi. Oyagala okubimanya nti bbaawo bamulya ennyuma ne ssente ze muyina obugagga obwo bwe muliko binalye. Okakasa oyagala obimanya. Musiruwala mmwe. A lot is happening. Nandi basabye muleme kunoonyereza. Kubanga buli alondoola enkoko byerya awunzi katalidde. Oyagala okukimanya nti bbaawo okusigaza ogwo omulimu gwaliko. Director yamuyita mu office n'amugamba bw'oba tonzijjaamu guveeko. Oyagala okukimanyira ddala nti bbaawo omugongo gwalina gwe gumukuumidde ku mulimu gwe ewava essente gwe zikuleekaanya. Mukakasa ebintu ebimu mwagala okubimanya mmwe bakazi mmwe. Nze sijja na kubayita abaana bato kuba bamuli bantu bakulu. Naye emitwe gyammwe mikalu. Naye gwe omanyi ekizibu ekiri ku kintu ekyo. Mwami cameraman atuuse. Producer agenze kufuna omulimu. Director bamugambye amuyise. Amuyita ali munda mu office. Nene bweti. Nze nabagamba. Namugamba nti kati omulimu ogwagala nti engwagala. Qualifications zonna tulaba ko naye waliwo ensonga emwe. Ebyo tebabyogerera awo. Hakutunuulira n'asooka n'akuwana n'agamba naye tujja kwongera okwogera mungenda kukubirako ku saa 12 nsanga ku Onomo Hotel oba ku Emini Pasha tunywe mu kacaayi olweggulo nyongera okutegeera naawe ontegeere kodi naye akoyina omukyala asiiba aleekaana musajja gwe genda onoonye omulimu okole. Oluusi gwali gwaggwawo oluusi obadde togulina kale woogwetaaga muyina abaana basoma ogufunye omukazi ayagala ku shoppingako mu Carrefour buli weekend kati omulimu guzze bamututemu Emini Pasha kola interview ogudde ku message bamwebaza okuwoomoya sama stupid banaye bana bakazi oba tukwate emiyini tubakoona emitwe. You people you must face reality if you want to stay in marriage. Obufumbo si firimu. Bw'oba oyagala obusigalamu face the reality. Bbaawo yakeera ku makya n'agenda ku maduuka g'abagagga n'ayiriba n'atuula ku katebe. Abasajja bamwe abasinga bali mu kibuga naye tebalinamu bizinesi. Omusajja ali wa Kiseka, omusajja ali mu Kikuubo, omusajja ali Nakasero mu katale. Talinayo omudaala, talina dduuka. Naye ng'ate abaana basoma, mulya, munywa. Muyiribi. Alaba kiraya nti muzeyi gye baliko yagala kinjagala akakono ng'amanyi gye bakatunda eyo n'akayiriba n'akaleeta n'alyako esatu n'alyako ena. Mu dduuka gy'ayiriba eriyo omukyala amwegomba. Oba bbaawe yafa, oba single mother. Amwegomba obukozi n'obuvumu bw'alina, kalanja ako k'alina, haiti eyo, alaba buli kyalina kimukolera. Omusajja afunye opportunity emujja ku lubalaza atuule mu dduuka. Alabawo ne future y'okulinnya ennyonyi. Osanze ka message bamubuuzako good morning sweetheart oyasama. Mwe. Ebintu ebimu mu byesonyiwe. Mu birabe nga bwe biri. Knowing too much is harmful. Okumanya ebingi kibi. Ate bagamba curiosity killed a what? Yatta cat rat. Ani? Curiosity killed the cat. Okwagala okumanya kapa yajjange yagala okumanya ebiri mu ndeke yo wansi gyete ndiko eri mu kinga mulimu enzikiza yamalize ekoze eki? Eguddeyo. Nze mbagamba nze nabagamba nze kawana agenda obabikkulira ekitabo ky'obufumbo ekituufu ekyasooka. Ayagala okuyiga tayagala alekeyo. Naye obufumbo si firimu. Tebakutunuzaamu kamera nga yegwe Grace mu firimu naye nga mbyaddala gwe Josephine. Ebyo bye bituufu bye mbagamba. Naye mubiraba muyitawo biyite.
zabaye omusajja woyo gwoliko omugagga gwomanyiira obugagga bwalina ayina emikolo gyazuukuka buli mwenda n'akola ayina emikolo gimwetaagisa obutasula waka wiiki nnamba agende eyo gye yajja obugagga agende akole by'otamanyi omusajja akomyewo oluusi abadde ku lugendo basula bamwetisse ente nnamba gye bagenda eyo basaddaaka n'okusaddaaka tomanyi bamusazizza omuntu obulago akomyewo amaze wiiki taliiwo already ali frustrated mukoowu ayina trauma naye ng'ebyo byonna abikola afune ssente naawe mwoli mweyeweyagalira mu kifo ky'omukulisaayo owooza gye wagenda gy'ova ova mu bakazi bo ayagala okulya kamera akalungi tokafumbye mbuwanyiiga mbu amaze wiiki taliiwo tomanyi gye yalaga mutabaniwo nti onogamba omwana gwe ovaawa mwe ekintu kyenjagala mutegeere a lot is going on mu bulamu bw'abasajja and they won't tell you. They won't. The answers you're looking for, you will never get them. Ebibuuzo bye mulina byonna tebirina answer. Mwabakyala abafumbo abasuubira okufumbirwa abakkiririza mu values z'obufumbo mmwe benjogera nammwe soogera na gino miwulenge gino egibeera mu lufula gye twogerako ebibuuzo byonna bye mwebuuza ku basajja wallahi billahi tallahi temugenda kufuna ansa zaabyo kubanga abalina answers be basajja bamwe bennyini of which answers tebazoogera and they are not willing, not today, not tomorrow, not next year. Ebintu ebimu mubireke nga bwe biri. Si buli kimu nti kyogerwa. Okitegeera. Abasajja tebali nga ffe bakazi. Gwe omukazi ova wano n'ofuna omusawo omuganda ekaliisizo n'akkolera n'akunaaza n'ofuna omusajja amangu ago akamotoka n'ojja wenda funayo ekaliisizo tugende n'omutwala. Osombayo bana batano mwe muva kusiranya ate gwe n'oyavuwala bo ne basituka. Abasajja si bwe bakola. Omusajja abeera n'omuganga we ng'amukoledde ebirungi n'amubeerako emyaka 10 nga talina gwe yali amulagiridde. Kakati ebintu ebimu mubireke nga bwe biri. Kubanga answers zo temugenda zikola ki? Oluusi batya n'okubagamba kuba nammwe mujegera nnyo. Kakati omusajja akugambe munnange nno wiiki eno gy'olaba nti bantumye akatwe k'omwana naye nakatumira sitagundi mu kisenyi yandeetedde omuki omwana gwe ngenda okukolerako emikolo. Ebikazi byasama. Nalyoka atula banange nze mpulira ntidde banange prose mwana gwe ntidde oba nzijawo wooli amangu ago gipecwara ogivuze woli no kusimu mpulira ntidde mwana gwe ngenda okugulawo akasenge omanyikana akasenge akaliranye sitowe mwana gwe nsanze y'omuntu eyakalamu wali omulambo ogwakalambala komanyoko ogw'omulambo okwovuga emmotoka buli lunaku ogw'omulambo kwolinnyo ennyonyi buli lunaku zimmaka yabula. Kakati mwe abatalina mizi ebibuuzo bye mulina ansa ani agenda obbibawo. That is reality. Kati mbakubira tochi mu byaddala. Ndabira ddala buli musajja alina omukazi we nga tasirika. Okitegeera. Nga talina mizi kati afunye okweraliikirira. Agamba wa mukazi tagamba nti omukono nze ekyo kintu kyenjogerako si kya mizi kyokka. I'm teaching you how to learn men and mind your business. Don't poke your noses into your men's businesses. Temujja kusobola. Temugenda kusobola. Omusajja aludde mu kibuga akola sente tezijja bamugambye funayo omuwala atazaalangako omuwase. Nga buli mwana gwazaala afa. Ye saddaaka y'obugagga. N'amuwasa nga tomanyi. Okitegeera? Nga yo omulimu gwe kumufunyisa mbuto n'azaala omwana mwezi gumu ng'afa nga bwe bugagga bwammwe naye n'ogenda okukiwulira n'oyasama oli ne bamugamba afunayo omuwala omuwase nga ye buli lubuto lwafuna ku myezi 7 werukola ki we luviiramu tomanyi lwaki baakuteekako omujjawo yasama bwasamye olowooza bamuleeta muli eyo si keeki. Learn how to mind your business. Ebintu ebimu eby'abasajja mu biveemu temujja kusobola. Abaana bo balidde, abaana bo balamu, omusajja akuwa buli kimu, omulimu gwo kumubudaabuda na kumulabirira. Bw'anaakukwasako mu migugu gye mukwano,
ojja kuva wano na wali bigere bisatu olayire. Abasajja balina ebizibu, balina stress, men are so ambitious. Nti basobola okukola ebintu. Ate kati ovanga ku basajja laba ne men are so generous. Me have never seen generous people like men. Omusajja abeera n'ebyo ebizibu byenjogeddeko. Obugagga bwe bwaveeyo wala tomanyi naye ng'ataaka sente ke bwakakola ataakalya naawe. Ate alina ky'omanyi. Nga all you do is to spread your legs n'omuzaalira abaana. Naye ng'ataaka sente ke akwatako miliyoni 2-3 nakugulirako emmotoka mukyala we weeyagale. Naye nga singa akugulira jjajja ssente ezo. Nga baamugamba gy'okoma okwebaka n'abakazi ab'enjawulo ye Saddaaka ffe gye twagala. Nga kye kimutwala okugula abakazi. Nga ye bw'atuukayo n'amutaka n'atimba nga imeji yeevaawo. Nga kiri ekimuwa obugagga kimupozeesinga. Nga kye kikozesa abakazi. Obugagga bwamwe abukuumiddemu ekyo. Kyova olaba tubagaana okubeera nga mwebakabaka n'abasajja be mutategeera. Kati awo bweba bulwadde bukwata aliwa. Bwe buba bulwadde ye tafaayo kikulu alina ssente. Ekikulu sente weziri. Kyogamba tonalabayo bantu bawangala na bulwadde emyaka 3. Nze nina gwe mmanyi amaze nabwo emyaka 3. Yegokka. Okitegeera? Yegokka. Waliwo ebintu abakyala byensaba mu byesonyiwe. However, bw'onooba tojja kusobola kwesonyiwa bizinesi ya bbaawo, then kwate ekkubo, totuleekaanira, totulyagajanira, totukaabirira, towoowoola, tonyiiziira, tofuguma, tofigima, totolotooma, funa tukutuku, oteekeko obukeesi bwo odde ewammwe. Yes, a solution. Because if you're not attached to someone, byakola biba tebikwatako. Si bwe kiri? Abakyala mutunga nnyo baami bammwe. Women are manipulators. Abakazi ba manipulator. Kikyenyi. Ofuna buli kimu naye abantu ebweru eyo bagamba nze oyo namuvaako. Ate no singa bw'oyogera nti wamuvaako ne mbikola omuvaako ojja funa emirembe. Nga ina gy'alaga. Mwe bakazi mweze mbagamba mubeemu n'amagezi agatunuulira omusajja. Nze sootunuulira bba wange ne maakati leero teziriiko. Ne bwe nnaaleeta emboozi enyuma etya. Tajja kuvaamu yadde ekigambo. Mulaba yakafuluma emmotoka bw'ati. Nsobola okutunuulira bba wange nga tusiibye awo ne mmanya leero ne bwe nnaagikwata ne ngisalirako kacumbali si wa kugikwatako. Nze nga mulaba obwongo tebuliiwo. Sifaayo oba tebuliiwo kubanga alina gye yayise oba alina byalowooza oba si byaliko. Naye nze mba nakirabye dda nti kuba nze ebikolwa byange bwe mba nsuulayo akayinja kange. Bwe nkasuulayo bwe nti nga waliyo enkwala eteekwa kubuuka. Naye bwe nkasuulayo bwe nti neesigala ng'ebwamye probably emaamira. Waliwo olwokera ku makyanga ne bw'onoogikubayo ati neewunya kawo nga kataanikira ensi yonna nga tagenda gitunulako. Soma bbaawo. Naye gwe buli kaseera bw'akwiginoowaringamu oba n'atakuwa attention. Kati ava mu bakazi be, ova mu bakazi bo, ova mu bakazi bo, munnange bw'onoomuyimbirira ennyo ajja kubafuna. Bw'omuyimbirira ennyo ajja kubafuna. Babeereyo oyogere ebituufu. Kati yogera ebituufu. Gye bali. Ate bw'onoomuyimbirira ennyo ojja kumuggyamu omwasi. Akugamba ekyamazima kiri nti gye bali naye ate bampa emirembe simanyi na kyenkima wano buli lunaku. Ate onyiige. Akusabe emboga ogaane nze ndeka obeera mu bakazi bo mama bakazi bo tebakukusa gambe lekayo ebiboga byonna okuwooma tebiwooma mbadde nkuyamba onyiige. Onyiige naye nga gwa musosonkereza. Ebigambo by'abasajja biva wala. Omusajja waayogerereko ekigambo omanya. Era funa tukutuku. Tukutuku ate kati ki? Otika ebintu weeyongereyo. Esiza ogende ewammwe tukukoye. Obufumbo si firimu. Era yajja okuzanya firimu. Kati ate firimu emala neggwa.
ate obufumbo it's an endless journey. Kitegeeza bw'onootuuka nga gwe firimu stoofiridde mu firimu yo vaayo bateekeyo omulala series etandikiraawo endala marriage is a series kiri gy'oli okusigala nga episode zonna ozirimu oba okola ki okuvaamu noga kanso kenzira ebbali bateekemu mulala bandage nga nagwa kabenye ndi mu ddwaliro bayingizeewo omulala naye bw'oba oyagala mazima temujja kusobola omuntu yekka asobola okuhandolinga amazima agali bufumbo yoyo afa ku bimukwatako ebitamukwatako n'abibuusa amaaso nze nabagamba wano ne mbagamba nze omusajja nandeetera abaana be nangamba buli ne baba baleeta nga nange oba nabasangawo oba baleese mwendi emmere yagigula gye balya sikyo balina obuliri bwabwe nina obwange sikyo waliwo omukozi abakolerera sikyo kakati nze abo abaana bannumirawo kakati nkisangulewo nkwatera bbansangule nti yajjamu empale n'azaala omanyi lwaki mbuuzizza abakyala bano abamu lwaki tebatwala budde ne balowooza ku bintu embeera eba eriwo n'omukyala omu nga ye bwabeera mu bakyala banne ensonga gy'asinga okubawa toleranga mwana wa bbaawo naye ng'ewaka ewuwe alina abaana bangi anti nze neebuuza yo oli lwaki amugjeyo eri n'amuleeta wano ekisookera ddala wano wendi wamuleese waabwe okimanyi nze n'omwana gwe baleese nze abeera atali waffe abaana batuuse okubagamba mbi waaye gwe noonye anti ono kitaawe kitegeeza ali waabwe kati gwogoba otya omuntu ewaabwe okimanyi nti waliwo ekiseera wekituuka mu bufumbo nga tuliira ku baana ng'omusajja omukozi ebikolobera koye naye olw'abaana be ajja ggula ennyama agireete kuba ayagala abaana bagirye kate gwagenda ogifumba definitely naawe olina ogiryako naye nga singa wabaddewo engeri yonna nga toolye ku nnyama eyo mutuufu tewandigiriddeko okutama eyo no nnamba ewera okitegedde erira ku baana kakati bwe mba nsobola okuba nga ntuuka ekiseera ne ndiira ku baana abange ate lwaki sirirako ne ku bano be sizaala nkola kufiirawo akutuma agenda abaana abali 10 obagulire engoye oteeka tiketi ya 2,200 okitegeera obeera ofunyemu olulwo abaana omwana bamuleese waabwe ate nze simugamba nti kati komuleese tomuzzaayo yamanyi oba amuleese ku makya n'amuzzaayo olweggulo yamanyi n'abantu be ekikulu nze bwe naawe bwe tutuula tuteesa ku ki tuggusa ki kakati ate nze ntandika okutunuulira kati bagenda bazaala abaana naye buli lwenkutunuulira nze buli lwenkutunuulira njagala kulya kati nze mbu bwe ntunulako oli omwana gwaleese mbu ne nkutunuulira nga mmanyi olina kyenjagala nze mba njagala nsibiri sibimanyi banaye munsasire olina ekintu kyensinga okwagala ozadde omwana fayini omuleese naye era bwegira bwe nti nkiraba kati omwana mmalako appetite ng'ate ekijindeetera kiri wano tombuulira nze ebintu mu bikalu bya nnyo nammwe naye nga byangu aloggayi alina abakyala baabo babiri kyali nkutumiddeko oli otya naye abuzibu bw'ayina ayagala abakazi bombi babiri kubakyawa naye anoonya bw'abakyawa takola ki lwaki anti ono bw'afuna olubuto ng'onaabuuza waliwo mbega naye ali muntu ogwo mukwano gwono nono mukwano gwo naye buli omu amanyi nti mukwano gwe gundi ali lubuto nono ng'alunoonya enkeera bayirawo ne lipooti endala gye nafunye abakyala mugaba tayimutebo mu bisenge naye mbadde nkusaba eyo tayimutebo gitwale ewammwe ku kika ogiwe abajjwa abazzukulu bannyoko kitaawo ne nnyoko ogibawe tayimutebo ey'okubeera nga balimirako ebijja eyo tayimutebo gitwale ogibawe essaawa ze balina okulya emmere egy'ogula ggwe gy'obalabirira gijje mu maka g'omusajja yogera ku mwana ono ayajjeeyo ebyama bye baakola eyo nga bali bokka
mwana mulenzi n'atunda ennyumba ng'ayagala kuba twabitegedde kati kubanga ensonga zaayitako n'atunda ennyumba ng'ayagala awase munne kati essaawa zino ali mu kumulangira obusiru. Kakati nze abaana ab'obulenzi nabagamba lulira nkyabagamba. Era twakyogeddeko nejjo ne Kabona ku live. Omukazi yekka agwanidde okkuba empeta ey'amangu n'embiro. Yoyo yekka ali kept. Atakwatwangako. Nga naawe ky'otwala, otwala kikyo. Si lugwo okola ki? Gw'ogijjako. Naye omukazi yenna nga baali bamusambyemu Leicester City, Man City. Ne bw'aba talina mwana. Toyina nsonga lwaki okeera ku makya n'okwata obutitimbe bw'ensimbi bw'oyanjula okubamba g'okuba biki? First of all ne Kasiru baakajjako. Abasooka lwaki tebaagimukuba? Bw'oba omukazi owulira omwagala nnyo, first step Obuganda bwagigonzaamu kuba kukyala. Mugende ewasenga mukyale bamanye nti gwe oyina omwana waabwe. Ate tolaga tebakukaka tuwedde eti tujja kubategeeza. Senga katugende tukole. Naye omwana wammwe nze mulina. Nsaba oŋŋambireko omukulu. Katugende tukole. Bwe tunaaba tuteredde. Otutwaleyo. Si tujja kudda. Tujja ne tuli janjawulo. Tulida is future tense. Yes. Tujja kujja. Bakulinda. Kiba kyamangu. Beera n'omukyala mukole. Muzimbe ennyumba. Abaana basome. Mwekuba empeta nga mwekulisa. Mujjaguza bye mutuuseeko. Bw'obanga owulira temusobola kulinda, mugende mu kkooti nga muwulira mwagala ekyo ekyuma ekyo, ekibabonyaabonya ekyo. Otya okwawukana n'omukazi kubanga mugenda kugabana ebintu ekyo. Akakantu okalabaako, genda mu kkooti olabe. Omulamuzi ajja kufuna abanyankole ne bagyeta rulala. Ekyo ekyamba ekyo ekibaaga ekyo, ekijjako eddiba ekyo. Ajja kufuna lulala akwate eddiba alyawule ku nnyama ekyo. Kati weebuuze Saamu yali afaaki? Bwe bibanga bituufu nga assistant, Saamu yali afaaki? Okutunda ennyumba. Bamuwa ki ekyo? Kangaloo, leopard, sumbusa yali ya nnyama Saamu. Tamuwenu. Sumbusa yali ya nnyama. Oba ya magi. Kakati eriyo omukazi wattu awulira afiirawo ayagala omusajja amwanjuleko waakiri. Okakasa omusajja eyawulidde ebintu bya Saamu agenda kukwata akasente kakajje ku akawunti ayanjula omwana muwala. No baba yabadde akajje yaka. Njagala mukitegeera basajja mmwe. No baba yabadde akajje. Abakazi they go with the highest bidder. Abamanyi Oluganda mu kinnyonnyole mu comment section abaana ab'obulenzi musembere wano eno ntanda yammwe. Okuva mu kamwa kange njagala mukitegeera okuva n'olwaleero. 60% of women they go with the highest bidder. Kirindi yagwa yakola ki? Yatwala. Yatuula. Kati oyo Saamu baamutuuza. Kati balinda mulala. Abakazi abo be bali emigeto. Ne bakwata engege ennene kilo 2 ne bagisibako buno bumakanga sobola obwo. Okuweza omugeto. Otunda ennyumba omwanjula omutwalo. Byomusuzeewa. Gomaze okutunda ennyumba. Abazadde you normalize giving out your children and bless them. Ningo okimanyi omuwala ono atuze mu reality. Amaru gagamba mutuufu. Era yamulabanga kapwepwe. Kakati omanyi kakati atonzijukizza. Abasajja musinzire ku statement y'oyo omuwala gye yagambye nti omusajja alina amaalo. Mutegeere nti naffe tukimanyi nti we are not worth.
N'omuwala yakirabanga teyali waffe. Kutundirwa nyumba. N'overi n'amaalo go. Kakati oba ffe tukimanyi nti we are not worthy. Lwaki gwe nannyini maali tokiraba nti kyogula otwala kapa mu kutiya? Gwe lwaki tokiraba? Sooka onoonye value. Bannange men, value for money is important. Sooka olabe wooteeka. Teeka ssente w'olaba. N'omuwala statement gye yakoze eraga naye akimanyi tali waffe. Kyova olaba ekisinga okunnuma. Omusajja akujja eyo gy'akujja mu bisegguusi mu kifuufu n'akuteekako omuwendo. Musajja atu n'akuteekako omuwendo. Abakulaba ababadde bakulabira mu kakaaga bagenda okugiraba ati omusajja akukwata n'akufuula nga dola bukyanga ya 3,000 bugenda okuzibanga eri mu 3,800 nti omusajja asobola okujja wansi n'akuwanika. Naye era gwe n'osigala ng'olaba naye nga bambi akuwanise. Abantu bakulabe nti oli ki? Oliko omuwendo. Kakati gwe omusajja olaba n'omuwala yakiraba nti teyali waffe. Gwe lwaki wali tokiraba nannyini ssente? Oli ku bikuta bya bikajjo supu temuli, otunda nnyumba, simanyi okola ki? Okuva ddi we bali bakuta ebikuta by'ebikajjo ne babijja mu sukaali? Ddi? N'oŋŋamba nti bali baalidde ebikuta by'ebikajjo bingi nnyo bwe biti naye babitutte kakira ne babikuba mu sukaali. Sukaali ava mu supu wa bikajjo si mu bikuta. Stupid ba boys nja nabba ku bakibooko. Okay. Mubadde balabe balungi ku Tronaz Media mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi omuntu bwe zivaako kukakkana kulina okuba. Mumpe ne wala jinzi kakkane. Banyiize nnyo abaana abalenzi banyiiza. Mbeere bulungi mweraba. Leero tukoze vayo.